ku mirimu gyabwe eteeka pulezidenti yataddeko mukono nga buli kwe tugijagulizaako tulina omukisa mbu amakolero amangi gasinga mu disitulikiti ya Greater Mukono. Nga bwekityo tusaba pulezidenti atuweeyo omukisa atwongereko obubangirizi bw'obunene bw'amakolero gayinza okuziyiza abaana baffe atirisi miliyoni emu naye nga basobola okufuna emirimu mu Mukono. Katonda abawe olunaku olungi olujaguze n'ebigendererwa byalyo byonna. Abasomesa babadde babasomesa okusoma tekuggwaayo baagazise n'okusoma nga bali waka basobole okudda ku ssomero nga tebaddiridde wabula beeyongeddeko. Omulaba bw'okubira abazadde ate baagazise nnyo abaana n'okumanya ebitasomesebwa naddala ennono zaabwe. Ate tekusobola kuggwaawo bakusanguzibwawo. Tukubiriza abantu baagale nnyo abantu baabwe ne babafudde ne baba bavudde mu bulamu bw'ensi babajjukire n'ebintu babakoledde ate banyweze obumu kubanga mu mikolo gino bwebemanyira ate mubesinyira ate oba oli awo webanyweza obumu bwabwe. Tuli mu kaseera ak'okuzza abaana okuva ku masomero okuddako awaka kuyita okuwummula era nga amasomero agamu gawummudde amalala gagenda kuwummula. So kitegeeza nti abazadde kaseera kammwe abaana kudda awaka. Kakati kitegeeza ki? Kisooka kitegeeza nti mulina okuuma abaana bammwe okubanga tebatayaya mu matawuni n'ebitundu ebitali byavunaanyizibwa ng'abaana. Kyakubiri, mulina okumanya abaana bammwe biki bye balaba ku TV ate enneeyisa yaabwe eri etya awaka. Wadde woli wadde toliiwo osobola okukozesa engeri enjawulo okulaba nga ofaayo abaana okulaba engeri gye beeyisaamu. Kyakusatu, tebavudde ne waaka oba gwe tuyita holiday packages ze balina okukola, so bakubirizibwe okuba nga bakola holiday work. Ate abato beetaaga okuyambibwa mubayambeko basobole okukola ekintu ekituufu ate baddeyo ku ssomero nga waaka gwe babawa bamumaliriza. N'ekirala kuweteekateeka okusoma kuna kuzeemu kutwalayo fees. Tukimanyi bulungi nnyo nti amasomero agasinga gakoze ebibuuzo, abaana bakoze ebibuuzo nga ssente tebamazeeyo, naye kiri wakati wa nkolagana y'omuzadde n'essomero okulaba nga yesu omwana atuuka okuddayo ng'omazeeyo ka fees ate n'akatandika ettamu ekubiri ne bw'oba osasuddeko ekitundu. Ensuubira amasomero gajja kuwuliriza abazadde baffe kubanga abasinga muli bakirayanti baabwe abamaze nabo ebbanga. So ekisinga obukulu mu kyo ye communication, okubaawo okwogerezeganya wakati w'omuzadde n'omusomesa oba n'essomero okulaba nga abaana baffe bateekerwa bulungi. Temwerabira nti tukyalina n'abantu abakozesa ebidagaladagala ng'enjaga n'ebiringa ng'ebyo. So bonna tetukuumye baana baffe naddala b'obuwala, abaana baffe bayinza okuddayo ku ssomero ng'abamu bafunye embuto. So ebyo byonna tubyegendereze. Nga security nga tukola ogwaffe naye tetwerabira nti security etandikira ku gwe nange okulaba nti tuwa abaana baffe security n'amaka gaffe n'ebintu byaffe. Era njagala okujjukiza Bannayuganda naddala nti Bannamukono tulina omukisa nti guno omwaka waliwo national games zetugenda okuhostinga oba okukyaza wano ku Saloma High School n'amasomero agabeetoolodde. Nga tulowooza nti ekyo nakyo kiyinza okuba kikisiza gavumenti. Naye njagala kusaba mu kino nti mu kaseera nga kafaana bwe kati abazadde tubeere ku bwerinde nti ebibadde bikolebwa mu masomero bisobola n'otutuukako mu maka gaffe. Njagala kusaba abazadde mu kaseera kano ak'okuwummula tubeere nga tuli security conscious, tuinstallinge cameras. Tulina abantu baba tuletedde awaka ng'abakozi naye nga bali ku mission. Tulina abantu nga bali mu bitundu nga batambula bali ku mission. Abamu beefudde, abalonda obucupa, abalolalu naye nga bagenda kuwa abaana baffe obutwa okubatta. N'olw'ensonga eyo abazadde bino byogera nti katukutte abaana bagende bakyaleko mu kyalo n'ebyalo nabyo byayonoonese. Tukuume abaana baffe, tukonfininge n'abaana baffe, so twongere ku byokwerinda. Naye nga ate nsaba ne gavumenti eno nayo eyongere ku security alerts, eyongere ku security awareness and consciousness. Akituufu kamera tuziraba, twagala kamera zibeere nga zikola omulimu gwazo abatali gamba nti no tuzijjako obujja bujulizi, naye tukole preventive measures kubanga kamera zino zituyamba ziba zitwala ati nga zitulaga ebigenda mu maaso
tubeere nga tufuna prompt responses eri security claims ne alerts ezo ezifaanana bwezityo. Abaana baffe bannyinaffe abazze mu holiday zitandise, amasomero agenja oganisa okusindika abaana mu kuwummula wiiki yonna nejja nagenda kuba okutandika ddala mu kutambula okudda ewaka okutuuka ewaka abazadde bannanga basobola muno neeyo abaana tukimanyi kiri expensive okwesitula n'ogenda n'omunona naye abasobola muno neeyo abaana basobola otuuka obulungi ewaka naddala abatoototo mubasobola bazze obulungi ewaka ate batuuka ewaka abaana mubakipinge nga bali bize enkuba ekyatonya abantu b'emukono muli balimi ab'omukyala abaana mubasindike mu nnimiro balime baleme kubeera ku TV baleme kubeera ku masimu gokka fine basobola okufininga time y'ebyo naye bageting occupied banange an idle mind is a devil's worship. Omwana ina atalina kyakola getting a forced okugendinga mu mize emirala abaana bajja mu holiday finance okanga balinazi homework biki naye tebimala mubagatte mu mirimu gye mukola oba egyo gye nyininyini eri ewaka kakube genda mu nnimiro bagetinge busy paka nga holiday eweddeko anaafe mubakuumi bannange naddala abaana ab'obuwala njala tukize tugaane society yaffe gye tulimu speed gyeddukirako ne mu bwongo yagenda wala. Abaana ab'obuwala mubalabirire mubafeeko basobole okuddayo ku masomero ng'ate tebagenda batestinga basanga mu bintu birala. Nja kwongera okukatiriza ku nsonga z'abaana ate n'abazadde mu luwummula luno. Abaana baffe twagala okwebaza Katonda nti bawummudde bavudde mu masomero ne bakomawo gye tuli mu maka. Twebaza Katonda abakuumye mu ssomero ne bakomawo bulungi. Naye nina obubaka eri abaana ate era n'abazadde. Abaana baffe tubasaba mweyise bulungi nga muli mu holiday. Mugondere bazadde bammwe, mubeere bakakamu eri abazadde. Bayibuli egamba bwe tuneeyisa obulungi emyaka gyaffe gijja kuba mingi. So abaana baffe mubeere bampisa, temutaayaaya, temweyisa bubi, temulya bintu bitagasa. Waliwo abaana ennaku zino babadde ku biyagayaga, ku bintu ebitali birungi, ebiragalalagala, ate ne balya ebibaleetera endwadde nno. By the way, abamu ne bagwa ddalu zino zi ulcers. Ebyo byonna they are coming as a result of abaana okulyalya ebintu nti ebitali birungi. Kyensabira awo n'abazadde baffe abaana tubatume emirimu, tubawe by'okukola. Let's keep our children busy at home. Ate n'okubabuulirira n'okubatuuza n'okubasomesa ebintu ebigasa naddala ebinakuuma obulamu bwabwe nga bantu ba muwendo mu ggwanga. Abazadde ebintu ebimu ebireese abaana okufuna ulcers kubanga tubapakingira nnyo packed things. Let's give our children fresh local things babeere nga bali ebyo ate bibayambe. Naye n'ekirala okutuula n'abaana n'omanya oba oliawo sometimes it is out of the result of stress, ebintu ebiba stressinga nabyo bireeta ulcers zino zimaliriza nga zizze. So like let's discuss matters with our children tumanye why are they having such problems. Indeed, I have gotten this matter abaana balwadde nnyo ulcers, embuto zibalumye nnyo. Kati twebuuze tutuule ng'abaana n'abazadde tumanye kiki what is happening okulaba nga tugonjoola ensonga eyo ey'endwadde za ulcers. Tutuule nabo tumanye why things are happening in a certain way. We counsel them, we guide them. Tubalungamye, tubawa amagezi, naye n'endya yaffe tugikoleko bulungi. Give them fruits, give them ebintu ebiremesa endwadde ez'okujja. Ebyo binaatuyamba okubeera n'abantu abalungi mu ggwanga eddungi. Abaana baffe bali mu luwummula twagala okubasaba. Oluwummula luno si luwanvu nnyo abazadde. Ebiseera ebisinga tutamuddeko ku masomero naye abasomesa bakaabye nnyo taamu eno.
oba oli owayinza oba ebisumbu y'abazadde naye n'abazadde mbakubiriza nga tuli mu holiday tusevinge tuleme okulya kivubi abaana baffe banaatera okuddayo okusoma wiiki 3 oba omwezi si munene nnyo ekirala ate n'abaana baffe tubawa obudde obutambi bungi bwe tulaba ku mikutu ensangi zino ekyamazima nga abaana balina bye boogera ku mikutu egyo egya TikTok ekyamazima nga bikabya amaziga omwana wa myaka 14 nga yogera experience bingi byabayiseemu eba oliawo ng'olaba nti alinga atakuziddwa bulungi abaana baffe tubafiisizewo akadde oluusi tubeera bize wakati mu kunoonya ensimbi naye n'abaana baffe tubafiisizewo akadde tubabuulirire ku biki ebiyinza okubayamba. Waalaikum salaam. Tugenda tufuna obuzibu ba imaamu olina atuko watunze nze imaamu w'egundi nayogera byonna byabakoze eki era sebo kaze ekyo njagala mukiwumeke essira bayimaamu bantu balabe nga tumaye to imaamu wa muzikiti gwa abali ku mikutu bebavuma bayimaamu babatandika okuwummula mu wiikendi naye abazadde mbawe obubaka bwakukuuma abaana balabirira abaana tuleme kubanga abasomesa batusingoza abaana tefe betwezaalira bave ku ssomero nga balabika bulungi ate tubaziyo nga balabika bubi abazadde tumanyi muli bize nnonya sukulu fees ate n'oluwummula lutono naye mufuneyo akadde mubeereko n'abaana ewaka bamanye nti balina abazadde baabwe. Tuli mu luwummula abaana baffe bawummudde naye abazadde tubasaba mukuuma abaana okusookera ddala abazadde tulina emize mingi egikolebwa mu baana naddala mu kaseera akaholide abaana abamu barepingibwa okusinziira ku nyambala embi gye baba balina gye baba baddemu ate oluusi kiva ku bazadde abaana tugezeeko bakuuma tetubakkiriza kutambula nnyo tuli mu biseera eby'ebidongo tetukkiriza abaana kugenda ku buli mukolo ogwolabye buli mukolo gwosanze ate tukkirizibwa tuma abaana kiro naddala obudde obw'ekiro obwo abaana abo tebasaana kubanga batumibwa ekiro ekya tutunuulira security wise abaana baffe tubajja ku masomero nga balina empisa naye abazadde tusaba mwongere okwongera empisa mu baana baleme kuddamu kusumbuwa abasomesa kuba bava ku masomero nga babateerezezza ebiseera ebisinga ntuusa okwebusemu eddiini abaana tubafuula ekyokulabirako eri mu buli muntu yenna asobole okwegomba omwana wo wonna w'anaabeera okola kwa leero tekuba kwa buyigirize obwokka wabula n'empisa kintu kikulu eri abaana baffe gye bagenda okufuna emirimu. Letera abaana abato naye abayigirizwa be ne bajunga abaabaleeta. Yesu agamba nti muleke abaana abato bajje gye ndi so temubagaana kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwabwe era buli muntu yenna ataafuuke ng'omu ku baana bano abato tasobola kusikira bwakabaka bwa Katonda. Mu kiseera kino abaana nga bazze mu luwummula abazadde tukole ekitugwanidde abaana baffe tubaanirize n'essanyu tetubasosola tetubateekamu bukyayi wabula tubalaga okwagala nga bakomyewo tubaagazise amaka gaabwe tubaagazise bizinesi zaffe ze tukola abaana baffe tubayigiriza emirimu gye tuyinza obba training okukola naddala omwana nga akomyewo lwaki omwana oyo bw'oba olina w'osobola okuteeka ekitooke mulaga ekitooke mugambe kino ekitooke kikyo nkikukwasizza fedda twalinanga ebitooke byaffe ng'abaana kale ng'abaana ng'obeera n'ekitooke omwana n'asimba omuyembe oba n'asimba ovakkedo oba n'omuyigiriza omwana mu luwummula luno omuzadde nkukubiriza beerako ky'oyigiriza omwana okubeerako kyakola oba kyasimba agenda okutuuka okuddayo okusoma nga kino ebimu ku ebyo bamuyigiriza ku ssomero nga n'awaka akikoze omwana oyo bw'anaabeera n'olusuku lwe n'abeera n'ettooke lye n'abeera n'omuyembe gwe gwamanyi ti guno omuyembe nze nagusimba omwana agenda gulabirira nga musanyufu. Tukubiriza abazadde ate abaana tubateekemu empisa ez'obuntu abaana baffe tubateekemu empisa ez'obuntu tetubaleka kutaayaaya nti omwana omutumye n'ategenda kukuŋŋaanya kasasiro ogenda okukuŋŋaanya ebintu ebitasobola kuyamba famireyo naye abaana bano tubakumeekume abaana bano bavudde ku masomero ne tubalekera amasomero kati bakomyewo awaka ate tetubalekera masinzizo gokka ne masinzizo tubatwaleyo abaana tubakubiriza okugenda okubeerako bye bakola ku masinzizo egyo basabira mu nzikiriza zonna ez'enjawulo abaana bagende basabe basaale bakole buli kintu kyonna ekikwatagana ku bya Katonda. Aliwo ekibaddewo ennaku zino omusajja yasala abaana bana
era ensonga eyo eri mu kkooti, nammwe kkooti mubadde mugigoberera, naye temuleka baana kutaayaaya, temuleka baana kutaayaaya. Abaana mubakuumira awaka, ate n'abaana mubateekemu endowooza ey'okulaba nti si buli muntu amuyita agendayo gy'ali, kubanga omuntu oyo ayita omwana wo aba amuyitira ki? Mugamba omwana bwe kuba kutambuza bigere atambuza ebigere, ffe twatambulanga. Omwana bw'oba omutumye mugamba ayanguweko, tomulekera nsi omwana wo. Kale n'olw'ensonga eyo bannange abatwala abaana, abazadde temukitwala ng'ekyokusaaga abaana nga bakomyewo, mwongere okubalabirira, mwongere okubakuŋŋaanya n'okubakumaakuma babeere awaka. Obudde ffenna nga bwe tuli wano ba Lieutenant Colonel Moses Sseggujja.